Yo, this is from Pantilla already in the danger already. Chikabya. Sakati? Yogera. Ani? Yogera. Bakubya? Bakubyani. Ani amukubye? Ajja kuba bulungi. Totya tebagenda kukuba. Tebagenda kukuba. Bagenda kukuba. Basajja babinyawe era mbakyawe. Olide. Mbakyawe. Embeera y'obweti buyimiridde yakutya mu bantu abamu essaawa eno naye nga wali eri ku ddwaliro Ensambya abantu bayitirivu nnyo nnyini ddala nga baagala kumanya ki ekigenda maaso. Omukulu Big Eye tumulabyewoko n'abantu abalalala. Ye omukyala amanyiddwa nga Spice Diana ayise ku mutimbagano gwe era ng'agenze maaso kubanga ate atambuza amawulire gano gattako okubanga asaba Mukama asaasire eggwanga lyaffe n'okusaba Mukama asaasire Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere ng'ate asuuka yasa. Weewaawo kubanga ate nkulaga ku mbeera eri mu ddwaliro katono ate nkulage ne ku mwami eyabadde eri ebulindo gye bakubidde omukulu Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde akyadde. Biki byayogera ku mbeera eno eyabaddewo. Abafamily abakulembeze ab'ekitundu babaddewo ne bannaddiini babiri n'abantu abalala abalinaanye amaka ga Kanso Musisi era bw'atuuse babaddewo okwogera kutono nnyo Kanso Musisi n'amwaniriza era n'amwebaza okujja era ne pulezidenti naffe twogeddeko katono ddala era ne pulezidenti naye bamuwa omukisa nga omugenyi omukulu okwogerako eri abantu naye nkwogera kwe takonya ku byabufuzi yadde wabula akaatiriza ensonga nti yasaba Kanso Musisi ajje amwebazeeko olw'omulimu omunene gwakoze ogw'okuwolereza ekibiina kya National Unity Platform ate wamu n'okulaba nti atakabanira okuggyayo abaana abo abaasibwa mu makooti ag'enjawulo era n'amugamba nti kyannuma nnyo Kanso wa Mary saasobola kumwebazaako naye nalowoozezza nti nfune omukisa ogujjako ewuwo nga sikusanze busanzi ku street nkwebaze era ebigambo bye tebibadde bingi neyeebaza era bw'amaze okwebaza ndooze bw'abanga ayogeredde eddakiika nnyingi ayinza okuba nga ayogeredde eddakiika nga 15 Kanso Katukyaza Musisi mu kyalo ky'e Bulindo kisangibwa mu Kira munisipaali n'atuyita tuyingire mu nnyumba ye abantu nga 10 okulya ku mmere era bwe tutyo ne tuyingira ne tulya ku mmere ne tunyumya emboozi eya bulijjo. Pulezidenti bw'amaze n'agamba nti bannaye nno njagala ŋŋende ng'obudde bukyali era ne tumusiibula. Bwe tumaze okumusiibula ndooza tewali sikweza eddakiika 5 tugenza okuwulira nga ebimundu bya tiyagaasi bivuga ku luguudo waggulu e Bulindo wabadde alina okujoyiningira oluguudo oluva Ekira okudda ekiwulogoma. Ne batugamba nti batandise okumukuba tiyagaasi nga bamukuumye ku makubo 2 naye ng'abadde okukyala kwe yakumaze ng'abwe ngambye nti atuuse essaawa zigenda kuwera 10 era essaawa zigenza okuwera 11 wakati we 11 n'ekitundu ne 12 wabadde asibulidde ng'atambula okuddayo eka nga bwe ngambye tutandise okuwulira ebibundu bya tiyagaasi ne tudduka okusobola okumuddukira nga batukubidde ndi bamukubye essasi mu kugulu era amangu ago tusobodde okudduka ne tumutuukako okumuyolayoola okumuddusa kalwaliro ako okumpi kuba abadde avaamu omusaayi mungi okufuna first aid era oluvannyuma naawe batulumbyewo kalwaliro ne bongera okukuba tiyagaasi oluvannyuma basirikirizaamu omukuba tiyagaasi ne tusobola okumuyolayoola okudduka okumuleeta wano Ensambya mu ddwaliro. Ebyo bye bibaddewo naye nga bibaddewo wakati wa ssaawa 10 ne ssaawa 11 n'ekitundu. Ebyo bye bibaddewo naye nga tewabadde na kintu kyonna kiyinza kuba nti kyetaagisizza okuleeta abasirikale oba okukuba tiyagaasi oba okukola ki naye nga obwedda babadde batukubira amasomo waliwo abagenyi abajjaeyo naye yakuwa bayise nimbagambye nze ndi mu ofiisi nkola mirimu ate siyinza kumanya buli mugenyi akyadde mu Kira naye banaaba bazze tunaabagamba ebyo nno bye bibaddewo tuli Nsambya wano mu ddwaliro.
Ebyo nga biri awo omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo kubanga ate areactinga ku mbeera etuuse ku mukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu n'emoji empitirivu ddala eziseka ataddeko ekigambo ekigamba nti Chinatown bullet bw'atyo bw'awandiise nti essasi lye bakubye Robert Kyagulanyi Ssentamu livudde mu Chinatown ate nga ye omwogezi wa poliisi avuddeyo n'ategeeza nti Bobi Wine asirituseemu katono oba anuuseemukko ku kigere awo nno bo ab'ekibiina kye ne batandika okuba nga ate babitambuza bwakubiddwa ki essasi naye ngenda kuba nga ate nkuwaako akatambi kano nga kateekeddwa ku mukutu gw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kalaga engeri gye bamukanyugiddemu kanisita era nga batugamba nti n'amasasi mukadde ke kamu gabadde gakola ki gavuga njakazzaako mu slow motion katono osobola okuba nga ate okekkaanya bulungi olwa tugambye nti asirituse naye ate Bobi Wine ku mukutu gwe akatambi kano kateekeddwa nga kalaga embeera nga bwe yatambudde. Ebiseera ebisinga wabeera ennaku tewabula ssanyu ku sayidi y'abantu abalala era nga wenjogera waliwo abajaguza ekituuse ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bagiyita documentary abalala bagiyita diversion ng'era wolabye omukulu Frank Gashumba wano nno wennyini wengenda okuba nga ate nsinziira nkutuuseeko nkuba kyeyo mu kiyumba gw'oyinza okuyita Kadaama avuddeyo n'agenda mu maaso okuba nga ate abaako ebigambo by'ayogera by'oyinza okuba nga ate weewulirako n'amatugo. naye bannange tumanyiddwa tukyali ku basuubuzi baffe tukyali mu kweraliikirira abasuubuzi baffe kyokka mumuleetawo diversion nti Bobi Wine bamukube singa bamukubye ku mutwe amagulu tegatta bajja muteekako amalala ayunge okyankalanya eggwanga tukyali kugwa abasuubuzi kati mwagala tuve ku byabasuubuzi by'Abachina tudde ku Bobi Wine bamukuba batya mutulekeemu nammwe bannaire ebirowoozo temubiteeka ku Bobi Wine oyo comedian abasuubuzi baffe bakaaba basuubula emmanyi China efa tebalaba ku baguzi mumuleeta diversion ya Bobi Wine singa bakukubye ggwe bandikukubye ne bakuwogoloza eka bakubye nampola kiki ekyenga nti bamukubye omusayi guliwo mutulekeemu tuli mu nnaku tuli eno Saudi Arabia tuli mu nnaku abasuubuzi baffe tebalina bantu bane musookenga okwagaliza abantu abalala siraki temwagala bannayuganda bannammwe musooke mupike China bannange mutuyambye abasawo b'ekinnansi mukole kyemusobola kyonna twenga China ezikira abasuubuzi baffe ab'e Kampala babonaabona baleeta emaali kwabo abasajja ate be bamu be bagireese mumuli mu kuteekawo diversion ya Bobi Wine bakukube oba bakukube bankubye ku mutwe kuba amagulu tegatta ne tukuwona tukyakalanya eggwanga tuli ku basuubuzi muleetawo diversion ya Bobi Wine tibamukubye abadde alaga waazunga nawe totule magere mu makaago ki kyonoonya buli kimu okiyina onoonya ki b'olwanirira bakuliko kale mpulira obusungu nebuuzo yamukubira kitamukubidde ddala n'omukubira ddala n'asirika lumu nekiggwa Besigye waali alien skin waali abo bonna bajja kujja kuba president olowooza nti gwe wekka ayagala obwa president kale mpulira obusungu abasuubuzi baffe mugamba bavaako mudde ku lukono comedian. Ebyo byebyo nno munnange naye ng'ate essayidi eno bitalo anti abadde amyuka ssentebe wa munisipaali y'e Tororo Hawa Maria Doha yattiddwa mu bukambwe era omulambo gwe gwasuuliddwa mu maka ge agasangibwa ku kyalo ekimanyiddwa nga Nyangole mu ttuntu ly'olunaku lwe tukubye emabega. Poliisi etegeezezza nga bagenda okutandika okukola okunoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko okuttibwa kw'omukyalo ono. Ate ye munnayuganda omuddusi w'emisinde amanyiddwa nga Rebecca Cheptegei yaddusiddwa mu ddwaliro lya Moya Referral Hospital Eldoret e Kenya nga kigambibwa nti ono yayokeddwa omuliro era nga omuliro guno gukakasibwa okuba nti gwamukumiddwako muganzi we eyamuyiyeeko amafuta ga petroli oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Ate ebyokwerinda binywezeddwa mu makubo agamu agatuuka ku kizimbe kya Paalamenti mu kibuga Kampala nga kigambibwa nti waliwo n'agaggaddwa okutangira ebyatuusewo olunaku lw'eggulo
okubanga ate biddamu okutuukawo oluvannyuma lw'abakyala basatu abagenze maaso okubanga ate beeyambula n'ebipande ebiraga obutali bumativu ku nguzi kibagamba nti eyitiridde mu ggwanga ly'etu Uganda. Bano balumiriza Sipiika wa Paalamenti n'ababaka abalala okwenyigira mu kulya enguzi. Ebyo nga biri awo yakulira ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ki CID muyite IGP Tom Magambo Rabdong alabudde bannabyabufuzi abategese okukola effujjo mu kalulu ka 2026 nti tebageza kubanga poliisi tejja kuzinga buzinzi mikono ebaleke beegiriise nga bwe baagala. Ayongeddeko n'ategeeza nti bajja kukolwako ng'amateeka bwe galagira era ono okwogera bino abadde asisinkanye Ssaabawabi wa gavumenti John Francis Abodo agenyiwaddeko ku ofiisi y'ekibuli okwegeyamu ku nsonga ez'enjawulo. Bo ab'obuyinza bavuddeyo ne balabula kampuni ezirina ebimotoka ebiyoola kasasiro mu kibuga Kampala okukomya okuvuga kasasiro ku luguudo lwa Kampala Entebbe Express nga tebamubisseeko ekiviirako kasasiro okugenda ng'ayiikayiika mu luguudo. Kino kyaddiridde omukozi wa kampuni ya Nabugabo eyali atudde waggulu ku kimotoka kya kasasiro okuvaayo n'agwa mu lutobazi lwa Nambigirwa. Ab'ebyobuyiza bategeezezza nti tebagenda kukkiriza mmotoka yonna etabisse ku kasasiro okuddamu kukozesa luguudo luno. Ye minisita w'ebyenjigiriza omukyala Janet Kataha Museveni yavuddeyo bw'atyo n'asaba abazadde okusibiriranga abaana baabwe amata wamu n'amagi buli lunaku nga bagenda ku ssomero basobole okuba n'obwongo obwogi. Yenna akulira akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ly'etu Uganda Mariam Wangadya yavumiridde ekyokukwata abakyala ababadde bakunnumba obute nga bayikalakaasa ku Paalamenti olunaku lw'eggulo n'agamba nti kyakoleddwa mu bukyamu kubanga babadde boolesa ddembe lyabwe ate tebalumiza muntu yenna. Wangadya agamba nti abakyala bano babadde bawanise ebipande okuli ebigambo ebivumirira obuli bw'enguzi nga n'ebirala biraga Speaker Anita Among okulikulira basaana okuwulirizibwa kubanga n'ekifo babadde bagenda maaso kubanga ate bakolera ebintu bino kyekikuŋŋaanirwamu abakulembeze baabwe. Ensonga eno omukyala Farida Nakazibwe yajenyigiddemu nnyo ku mukutu gwa X gw'oyinza okuyita ogwa Twitter wabula ng'ate bamusabudde byansuso. Yawandiise n'agamba nti unfortunately their private parts have been exposed over a vice that is not about to end because even those fighting it publicly are corrupt in privacy. Sad bw'atyo bwe yagambye nti kyannaku nnyo nti ebitundu byabwe ebyekyama babitadde ku ngulu kati ensi yonna ebirabye nga bagezaako okulwanirira ekyo ekitagenda nakuggwaawo kati kubanga amazima gali nti n'abo bennyini abagezaako okulaga ensi nti balwanyisa buli bwanguzi munda muli mu bo bali baaki banguzi kyannaku. Awo nno omwana we yasinzidde amanyiddwa nga Prima Nankunda n'amwanukula n'amugamba nti at least they have exposed their private parts for a general cause. I can't imagine the countless times you have exposed your private parts for even strangers, some of whom you shared kids with. Bw'atyo bwe yamugambye nti at least bo ebitundu byabwe ebyekyama babitadde mu lukale nga bagezaako okulwanirira at least ensi yonna naye siyinza na kuimagininga mirundi gitabalika gwe gyogenze maaso kubanga ate oddira ebitundu bye ebyekyama n'obyanika mu ba strangers ne webaka nabo abamu ku bo bakuzaddemu neki n'abaana. Ono ye omulala yamuwandiikidde n'amugamba nti kansuubira abo ba government officials bogezaako kubanga ate olwanira abali b'enguzi banaakugulako ebintu bye byotunda. Jjukira alina ebintu awo byalangaza abaaya engoye ebirala awo. Ono n'amugamba nti kyeweetaaga kwe kuddayo mu basomesa abo. Farida addamu oli agamba nti yawandiisa oluzungu olufu nti yeetaaga okuddayo mu basomesa be ab'oluzungu babeere nga ate bakola ki baddamu okumusomesa. N'amugamba nti kasita gw'olina abaana abali planned ate nga balina bataata ab'enjawulo naye ate ffe abataasoma tuva mu famire ziri hambo era twebaza Mukama Katonda olw'ekyo. Farida n'amugamba nti kati nno ne ku lw'ensonga eyo tuuzaako wansi obutafaali. Omwana n'amuddamu n'amugamba kyonna kye kiri mutonzi waffe yakola ki yasalawo. Ono ye omulala yamugambye nti Madam, first find the right father of your kid before mocking peaceful protesters. You have 3 kids in 5 men
including the unknown. Bw'atyo ye bwe yamutegeezezza nti asooke azuule taata w'omwana we ono omuto oba yabagamba tamumanyi simanyi naye bw'anaamala omuzuula alyoka ajja atandika okubanga ate agirega bano abakoze ki ababadde beekalakasa nti alina abaana 3 mu basajja 5 ate nga n'abalala takola ki tabamanyi. Oyo ye bw'atyo bwe yagenze maaso okubanga ate amutegeeza ensonga y'abali abeekalakasizza nga bali bwereere. Farida agamba nti kye baakoze beeyambulidde bwereere ate nga n'ensonga gye beeyambulirako tegenda kuggwa leero oba nkya. Weewaawo twala omukisa guno okubajjukiza nti Sheikh Ashraf yeekajja okubanga ate akusomereddwa mukwano byonna ebikutte bibeere nga ate bita ne begunaba mukisa gwo nga waliwo eyagulinnyamu mukwano kkiriza nti gujja kubanga ate gutereera. Jjukira nti nabatuusizzaako omukulu amanyiddwa nga Paul Musisi ne mbategeeza nti ono ennyumba ye e Masaka yamenyeddwa. Weewaawo kabeere nga ate abikunnyonnyola ye mwennyine ate obeere nga obivunuka bulungi. Keeredde mu mawulire ga nnaku olunaku lwa leero kedde ne nkubirwa essimu okuva ewange e Masaka ne bantegeeza nti abazibu abatannategeerekeka be tutamanyi bayingiridde amaka gange ne babba buli kimu kyonna ekibadde mu nnyumba. Simanyi oba kibadde kitagetinga kufuna bulamu bwange, simanyi oba babadde batagetinga kufuna nze omuntu, simanyidde ddala kigendererwa ky'ababbi balumbye maka gange ne bakuuliita na buli kimu ekibadde mu nnyumba kye babadde bagenderedde ekyaddala. Naye nga poliisi tennatupuruvinga longo ku bantu abatuufu ddala ng'etulagidde ddala abantu abatuufu abalumbye amaka gange ne batwala buli kimu ekibadde mu nnyumba yange nga nze ndowooza nti lyabadde ettemu erigendereddwa okuntuusaako obulabe sinakindi okunzita oba okunkangakanga okuntuusaako obuvune oba olubeerera okundagira ddala nti ebintu byennyimiriddeko bikyamu era mbiviireko ddala. Nze ngenda kukakasanga kyekigendererwa ekituufu ekyabadde ekyabasajja bano okulumba ewange era ngenda kusigala nga nkiteeka ku mpuuga ne basajjabo, ngenda kusigala nga nkibateekako direct Honorable Mpuuga ne basajjabo nti mwe abakoze olukwesese olulumba ewange muntuuseeko ettemu muntuuseeko n'obulabe nga nsinziira ku message ze mwampeereza ze ngenda okuteeka wano ng'omusajja wo Honorable Mpuuga ampita ewuwe ekyengera oba e Masaka. Ne mugamba nze namubuuza nti ekyengera oba e Masaka waliyo ki, nze sigenda kujja wuwo Honorable Mpuuga ne bw'onaakola ki ne bw'onaateekamu ki gwe kola bituufu. Kola bituufu, sirina nsonga lwaki nkwogerako, saagala nnyo kukwogerako, saagala nnyo kukuyisa mu kamwa kange. Do what is right, do what is right. Toyimpulira nga nkwogerako ekintu kyonna, sirina kyenkwagaza musajja mukulu. Neesonyiwa okola ebituufu ebitakulumbisa bantu. Bw'onaasigala ng'okola ebikyamu, ngenda kusigala nga nkwogerako ng'omumenyi w'amateeka, ngenda kusigala nga nkwogerako ng'omuntu akola ebikyamu nga seetiiriridde era nga sitiiriridde muntu yenna wadde okutiiririra eggwanga lyange. Temugenda kuntiisatiisa, temugenda kunkangakanga, ne bwe munanzita ngenda kufa njogera bino byenjatula, ne bwe munanteeka mu kkomera, ne bwe munantuusaako obuvune ngenda kusigala nga bino byenjatula mbyatula so nga zibye ebituufu. Kyannaku nnyo ndimugezaako okuteekawo okutiisatiisa okufaananako bwe kutyo. Nze ngenda kusigala nkiteeka ku byabufuzi up to until when nga poliisi endaze abantu abatuufu abalumbye amaka gange ne bagatuusaako ettemu ne batwala n'ebintu byange. Poliisi bw'etandage bantu abo ngenda kusigala nkitwala nti Honorable Mpuuga mwabalumbye ewange. Okukuweereza mbadde Fifije era nga ntwala omukisa guno okujjukiza nti for airport pickup mukwano tombuusa maaso nja kubanga ate nsiimye nnyo nsiimidde ddala. Ngenda kubanga mbasiibuza mwana mulenzi ne Koji eyayimba oluyimba lwa Pentagon. Ono okuva yayimba oluyimba lwa Pentagon obulamu bwe tebwasigala kye kimu, ebintu byakyuka. Yasooka n'akwatibwa n'abuzibwawo, ennaku ziizo twagenda owulira ali ku poliisi, oluvannyuma ateereddwa, enviiri zisaliddwako, kaakati yavuddeyo ng'akaaba nti bakadde be jjajja ne maama battibwa oluvannyuma baali nkayana za ttaka. Anyways agenda kubanga ate abikunnyonnyola. Bwe baamala okukola ekyo essaawa eno batigomya ate bonga abaana. Okuweereza mbadde Fifije bale kubeera mulabi mulungi ate kuumira mpeera nja musaba sigale ng'ate akunkuumidde nkyakuweereza naye nga kankusibulire wano mukadde kano. Mbeere bulungi mweraba. Omusajja yatematema maama wange
ne jjajja wange bonna babiri n'abatta ne yetwala ku poliisi ne yewaayo n'agamba nzisa abantu nga ne jambiya agiina yo poliisi gye njogerako bagiyita buyamba poliisi naye waayitawo akaseera katono ne bamuta nadda ku kyalo n'atuukira ku ttaka lya jjajja wange ne maama wange ng'alitunda kale ebyo byonna nali nabyesonyiwa ebyensinze nga tebinneemazaamu naye kisinze okunnuma okukola viidiyo eno nenkwata essimu nenkola viidiyo eno anti wange muganda wa maama wange yankubidde essimu ku ssaawa eno neŋŋamba abadde agenda okulima ku malaalo ga maama we ne muganda we ye maama wange ne jjajja wange n'asanga oyo omutemu yennyini yatemula abantu n'amugamba ngenda kukutta n'agamba malaalo mugenda kusanga amagumba nga ngaziikuddeyo wali ku kkubo nga oba gegabaleeta wano ngenda bagaziikulayo nga suule ku kkubo naye Bukedde TV CBS mwakwata amawulire gano Bukedde TV CBS mwakwata amawulire gano mugayina abantu b'omu ddwaliro buli kimu kino bakimanyi naye nsaba bannamawulire ba YouTube mwenna muyina amaanyi mangi munyambeko ensonga yange eno nze sirina maanyi naye manye eddoboozi lyammwe ku masimu gammwe ly'amaanyi nnyo omusajja yatematema maama wange ne jjajja wange bonna babiri n'abatta ne yeetwala ku poliisi ne yeewaayo n'agamba nzisa abantu ne jambiya ng'agiina eyabatema waayitawo akaseera katono mpawo kaaga poliisi n'emuta n'adda ku kyalo kyokka bwe yadda ku kyalo yatuukira ku ttaka lya maama wange ne jjajja wange n'alitunda bwe yalitunda ekisinze okunnuma okukola viidiyo eno olwaleero kwe kubanga maama wange ankubidde essimu essaawa eno n'agamba badde agenda okubalimirako maama wange yasigalawo nga anti wange n'amugamba nja kuttirako eryo ettaka ŋŋenda kubaziikulayo bwe babaleeta ku ttaka kuno okulimako mbateeke ku kkubo ekyo ekintu kinumye nenkwatirawo essimu yange nenkola viidiyo eno naye nkaabirira Bukedde TV mwakwata amawulire gano CBS mwakwata amawulire gano nga maama wange atemuddwa byonna ebintu mwabikwata ku siini mubirina Bukedde munyambe bannamawulire ba YouTube mutambuze ensonga yange eno sirina sente naye nkimanyi eddoboozi lyammwe ly'amaanyi nsaba buli omuntu agenda okulaba ku viidiyo eno anywanirire enfuna obwenkanya nafiirwa abantu babiri kyokka sisobola nagenda kulima ku maama wange wadde nina obulumi ku mutima nkoze viidiyo eno mu bulumi bungi nsaba munyambe maama w'omuyimbi Nekoji ne jjajjaawe Nekoji yakuyimbira oluyimba lwa Pentagon twagala Pentagon oba otuddize ssente bazadde be babatemyetemye bufiififi bunyamanyama ne babasanjaga ne babasawali naye ng'ekibassa ttaka Uganda tulagawa kasebo kali miranga tafunye bwenkanya kubanga omusajja bwe yamaze okutematema abantu be n'addukira ku poliisi n'agenda poliisi n'emukwata
nemuteeka munda bano ne bajja babigobegobeko ne balowooza ndowooza nda ali mu mikono mituufu naye nga bali abasserwa ttaka kyokka ttaka lyerimu n'atundako n'asasula poliisi n'emuta byamanyi nti munnange ettaka baalibiddeko bali omusango gukyaliyo kyokka omuntu oyo omu kati ayigganya bambi ne kasajja kattu kyokka ate era ettaka kwe baziise bakadde be nabo bennyini ebijja ali mu bigobawo ali mu bisendawo n'abaana abagaana okulinnya ku ttaka Uganda poliisi muliwa ogwamwe gwe guliwa musaavinga ggwanga oba mufunayo abantu sekinnoomu mwe be musaavinga mwandivuddeyo ne muyamba omuvubuka ono mwandivuddeyo ne mubeererawo abantu nga bano tubatendeko ekyo poliisi